Abakulembeze abajja ababayise ku ssettendekero St. Lawrence balayiziddwamu yafesi zaabwe olunaku olwaleero. Omukulu Abdurazak Mohammed Abdisalan nga ye Guild President wa ssettendekero ono omupya akuutidde bakulembeze banne obuteerabira mirimu gyabwe emikulu. The fact that we celebrate our victory doesn't mean that we have forgotten what we are supposed to do. Ayongedde n'agumya abayizi nga bw'agenda okukolaganira awamu n'abakulu ba ssettendekero ono okugumya ebyenjigiriza. I remember putting emphasis on academics whereby we are going to work hand in hand with the school administration to ensure that the school learning environment is suitable for both the students and lecturers. Omukolo guno gwetabiddwamu abakulu ab'enjawulo nga Dr. Charles Masaba ate nga ye mumyuka w'omukulembeze wa ssettendekero, Brigadier General Abdurrahman Rugumayo ssaako ne Lieutenant Colonel Musa Mukiibi. Brigadier General Abdurrahman Rugumayo asabye abayizi okukolanga okusalawo okulungi ku lw'obulamu bwabwe. If you want to succeed, you as an individual, you must be disciplined. That's why you have been talking about integrity. Ayongedde n'asaba abayizi okubeera abagumiikiriza mu byonna bye bakola. I want you to be patient. If I want to tell you that in 1987, I joined the army as a small boy. Wabula Lieutenant Colonel Musa Mukiibi ayozaayozezza omukulu Abdurazak Mohammed ku buwanguzi ekkula bwe yatuuseeko. And I know that you are going to build upon the foundation laid by the growing leadership and so that you continue making positive impact. Ye Dr. Charles Masaba asiimye abayizi ba ssettendekero ono olw'empisa ennungi ze babadde nga bayolesa. When I joined here 10 years ago, we used to have about 200 cases of discipline every semester. After one semester or two, the number dropped to about 20. I don't remember now when we last had a disciplinary committee, which means we are becoming a polished community. Gavumenti eno we tunaakolera wamu ku ngeri gye tutandiseemu kiraga nti tewali buzibu era nga tujja beera connect ejaba y'amaanyi nga tunaabeera wamu tujja kufaako kye tufulumya obulungi. Gavumenti yaffe ekyali mpya sirina kye nsobola gyogerako right now kubanga tetunnatandika kukola mirimu gyaffe kuba bakatukwasa fayiro zaffe. Olwaleero nga abakulembeze ba ssettendekero St. Lawrence ab'e gavumenti ey'okuminamunaana nga balayizibwa Oweekitiibwa Abdurazak Mohammed Abdisalan ng'ono mukulembeze w'abayizi ow'oku ntikko asabye abayizi okukwataganira wamu naye okusobola okutwala ssettendekero ono mu maaso. Maria Cornelia Athire, Puraslau TV, Amafefete.